Alright, agamati omulungi okumide ku director Van Crash no munaye kama ozima nyingide okubanga tenkutusa ku updates ezakabi entertainment news twagambe sokera wano waffe. Munaye njagala kusooka kubanga ntumira kwa bonna abatulabira e Kenya, abali Italy, abali Dubai, abali mu America, abali mu nsi zonna zesobodde kubanga menya ku senensi yaffe Uganda. You guys, we appreciate you. Tusanyuka tetulina ngeri gyesobola kubanga tubeebazaamu naye to appreciating that work you doing ne musobola okubanga you limit your time okubanga mulaba every video is uploaded on Director Van Crash channel. Thank you guys, mwebale nnyo okubanga ekintu ekyo mukola ki mukikwasaganya. Anyway, ngasagala kubanga temba lwisaawo amawulire galeera galiwo nga mwana mwala Rema Namakula. Rema Namakula oyo tumwogeredde emyezi ng'etaano gigenda mu 6 okuva from day one twogera ku Rema Namakula. Okuva lwe yateekayo ekifaananyi kye ne Ssebunya, the first time ne bawulira nti Rema afunye omusajja ne tulowooza bya kiyaye paka kati twogera ku Rema. Poziko Kenzo yajjako emabega kaawo ng'awangudde award Rema n'asirikamu naye kati weebyavaawo ate Rema n'akyaka paka kati. Anyway, Rema akoze ebintu bingi nnyo ebyewuunyisa mu mukwano gw'omupya wamu ne Ssebunya. Akoze intro shower, bamukyazizza mu kitiibwa, ayanjudde mu kitiibwa, after party ate wamu bafunye ne honeymoon tour. Honeymoon tour eno eri Parasafari gye bali okubanga tebettira omukwano nga wobalaba bali mu kkubo. Rema bali mu kkubo batambula naye balinga abali mu nnyumba yaabwe betta mukwano gokka kyowamanya. Ssebunya ate gye mukoma okubanga ate mwogera gye bakoma okubanga ate kwasa empagi omukwano gwabwe. Munange tubagaliza bisinga byokka. Rema Namakula yavayo n'abategeeza muwala we ayina ofumba aboogera mwogere abantu mwogedde naye tetulina kyakola. Rema bamutute ate era ali mu ssanyu lingi, obufumbo bwalimu obupya, buli kimu kyalaga kiraga ali mu ssanyu. Anyway, Rema Namakula, she's now pregnant emyezi 4 era abulayo emyezi 4 kitundu oba 5 azaale. Asumulukuke osanga kinabeerera confirmed okubanga ate ayina abalongo. Si ku ssanyu ly'ayina ku byonna tomanya ayinza otukubirawo abalongo amangu ago Namakula n'afuuka Naalongo, Ssebunya n'afuuka Ssaalongo. Emikisa ne gibeera eyo. Anyway, munaye saagala kubanga ate nsukkawo kyenjagala okubanga mpa message eyo. Rema mwagaliza bisinga, Ssebunya mwagaliza bisinga, wamu ne mukulu Kenzo Musuuza yeebale kubanga yeewa ekitiibwa okubanga talina post yonna gye yateekayo ku lunaku lw'omukolo gwe. Kuba twali tumanyi agenda kugiteekayo ayonone emikolo naye tumwebaza nnyo gy'ali n'asobola okubanga aggumira amaziga ge, naye kimanyi kati ssaawa eno yakimanyiira, yamanya omukazi bamutwala ekyo kyaggwa. Naye nga munaye Rema kyomanyi ffe abakazi kiba kya ssanyu nnyo n'ofuna omusajja akwagala, omusajja akuwuliriza ate omusajja akuwa emirembe. Rather okuba n'omusajja ng'akusstressinga nakyo kirala, naye kiba kirungi n'ogenda n'olonda the right side, n'olonda the right choice okubanga ate ofuna essanyu. Eyo eba future yo ey'enkomeredde. Naye bw'obuba obudde tebunayita nga wolaba Rema wadde olinayo omwana omunoba ogenda ofuna omusajja akola ki akuwa essanyu. Si magezi gange kasita omusajja akuwanga takuwa ssanyu, vaayo oba tolina kyomwagaza. Olaba Rema alekawo Kenzo gwani okitegeera. So you guys better n'ekintu ng'oli comfortable with it. Zikadenze kama ozi kura Director Van Crash ate wamu ne Uplife Senior ku Logon TV. Tubagala nnyo, mweraba.